Kale tukwebazaako muganda nga akyekuumidde ku Ranks Media Uganda ate tubeera nga tuwayamu embeera bwe zitambula kansibe nti obulamu bulungi era mwebale kubanga mutambula naffe tugamba nti gwali ebunaayira gwe just subscribing abatatana subscribing naffe ali kuno sharing n'omulala amanye amawulire agaba gagudde mu entertainment abagagudde mu bintu byonna naddala mu ggwanga Uganda ne twetooloola ate eggwanga lyonna nze Ranks Kalyango kubanga nkutuusaako olunaku olwaleero nina n'omuntu omulala gwe tugenda okubanga tuwayamu mu nsonga ezimu tukwatawo nawali ne tulanga ebintu ebibadde mu wiiki oba ebyo ebiguddewo ne tubeera nga ate tubiwayamu nga tubiyisaamu tulina emaaka muteebirevu emaaka w'amalevu ku kamera ali awo taata kozi taataani Tata Megani. Megani amazina gazina nkutumiddeko Megani. Anyway, nja kusaba muganda wange gwogenda okweyanjulira abantu. Babuuzeeko. Neyanze omukulu Ranks. Atulaba ku Ranks Media UG nkulamusizaako nnyo. Webale gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Nga muganda wange bwakugambye, tugenda kuba tukutemeratemeranga ezimu ku nsonga enkulu. Ezigenda maaso mu ggwanga ensonga eziba zikutte omubabiro wiiki nnamba ffe tulondamu ez'omuzinzi ne tuddamu ne tuzikutemeratemeramu naye nga nze gwoyogera naye si mulala nze Namirimu Mary mu Nasingo mutugobeere mujja tunyumirwa. Singo obeera wa? Singo obeera side ki? Singo ndi wa mu Kiganda eri mu district y'e Kasanda. Oyo Kasanda? Naye yali Mubende. Mubende ne bamusalako Mityana ne bamusalako Kiboga ne baddamu ne basalako Kasanda kati baddamu kusalako ki nze naawe oba baamaliriza baleka baamaliriza oba oli awo nzira kubanda bane waffe wali baatemako kyotera ne batemako laakayi bagijjako kyo yali Masaka ne bajjako laakayi kati ate ne laakayi ne bagitemako kyotera kati Izo kubanga baamaliriza nga tukyafuna district mpya. Naye bagoberera mitendera ky'okutemako bwe bati. Baba omukulu abeera asanyuse oba olowooza sikuleetinga mirimu. Kutondawo mirimu. Manyi gavumenti eno yatuukanga abantu banje nga tebalina mirimu. Kati omukulu atuuka n'agamba mutabani wa gundi ono muteekewa. Naga nno kankuleetingayo ka district kano muwe obwala DC. Oba nkankuleetinga ka district kano osanga afuna obwa okulonda kuba chairman bantu be balonda osanga nafuna obwa chairman munnaffe nga mugabinga jjenje n'okukendeeza ku bintu ebimu ebibabi ayinza okuba omanyi waliwo ekintu ekitukanga district ekalubye erimu ekikono kingi ba opposition bangi nnyo naga nno kangitemeko wano ndabe nga nkendeezaako ba opposition abali mu district ezo naye nze ngamba basigala bali wamu wadde oba otemyemu ogenda ozitunulya ezisinga zebatemako ogenda okumaliriza ngero okiridde wansi ezo zibatemyeko zijja nga zayenaale nze ndaba azibuwaliza abaana baffe okusoma essaawa eno bakubuuza mu Uganda mulimu district mmeka kyazimanyi wankoma zimanya ddi olaba ne baminister nabo bennyini tebakyabogeranga ngera bakubuuza baminister ngo balibo bati ne ku ssaawa eno simanyi muwala wange oba abimanyi baminister bonna abali mu Uganda olwo olugendo oluwanvu naye obakubuuza wa finance omumanyi owa finance nakoma okumanya Kasayija yakyaliko omumyuka we yali oba Bahati oba Nelson oba Wilson simanyi naye kati nze mmanyi obi wange Kasola Aluna Kasola microfinance owa microfinance tuyinza kitegeranga kyemyoga emyogoloza tegiri obaletawo jasi bintu manyi eno gavumenti erina ebintu byereese nga eyoza mu kintu egyemyoga simanya Paris Development Medal simanya walobiri simanya bonna bagaggawale kyonna kyekintu kyekimba kyusa mannya kyekimu ne naadizi era byebimu bakyusa bukyusa bana Uganda ekuze tukula tudda mabega olunaku olwaleero twagala kwogera ku nsonga ezimu ezibadde mwano naddala mu ggwanga ndowooza tusookereko mu entertainment wano Abtex y'omu ku bategesi b'enkuuka Saabavvulu y'omu ku bategesi b'enkuuka egenda okubeerayo nga 31 Desemba eya CBS eba ya CBS
no enkuuka mpulira bagiyita nkuuka ya CBS mu lubiri Emmengo. Enkuuka eno ya Buganda azi Buganda wadde si naye CBS yalinanga wazite ekitoobero kyabanga kitoobero ekyabeeranga Nakivubo kyekyali ekya radio. Kino enkuuka ya Buganda nga bonalaba nti Buganda erina ekivulu kyayo kyeteeka kyobola nti Kabaka ye abeerawo kati kyova osanga nti baleetamu engule entanda ya Buganda ya Simba entanda ya Buganda abawanguzi ne bafunirawo ettaka ne bakola baki so kitegeeza kino kyali kya Buganda so CBS by the radio ndoza kati wano yasigalawo kubanga ekyalina ekivulu eryemu Simba erina kivulu erina bakitanga bakita batya baga ekigunda ekigunda kya Simba ndowooza kyekibale kyastaninzeewo okubeera okuva ebivulu ebinane abo ogenda okutunuulira ebivulu bya radio ezisinga byagwa abo tugenda ku biiti yalina oluwombo era lwalutegebwanga Nakivubaawo abo tugenda ku CBS yalina wazita ekitoobero CBS yes yabanga ya kitoobero yalinanga ekitoobero bakitanga simanyi ekitoobero alakati bakyusanga manya nekyalinga era Nakivubaawo Simba kakyo nkajjukidde bakubanga wakadongo maama afumbye ekitoobero so kati awo nga kati ogenda okulaba nga ebivulu byonna ebisinga Simba yebadde ekyastaninze nebeeranga ekivulu kyayo kyasobola okuba nga kiyimirirawo ate sita mpulirayo mu bbaluwa ya Mulongo agira n'ategeka abalwa ya Mulongo yenga omuntu by the way tugenda mu bantu ba TV personality oba radio personality oyo omukyala mumulabe mudduke nti omukyala oyo alanga akalango ke n'akalanga mu programu ye yokka naye n'agenda ku kitundu n'ajjuza abantu n'okugoba n'abagoba n'abaguza n'ebintu ne muguleewo ebizigozigo ne mugula ddagala abamu abakyala naye omukyala oyo w'amaanyi era media personality asobola omusinza amaanyi aveeyo atugambe nti nsobola okutimba ekivvulu nenkiteeka wano gundi toyogera tulina ab'ebinyaanya kale naye era Mulongo akyabasinga kuba bo yes beeranga nga tekuliko bayimbi naye ate era ogenda okumaliriza balina abayimbi Mulongo talanga muyimbi naye ateekamu abayimbi kale naye era mu amaanyi ab'ebinyaanya nabo balaba edduka kale tubale tuyitiddeyo buyitizi Abtex y'omu ku bategese enkuuka yes enkuuka yavaayo mu bayimbi n'amenya abayimbi babiri tabalaba mu nkuuka ng'asooka ye Alien Skin owokubiri Ronald Mayinja yali yabuuka n'agenda mu America gy'abadde manyi famire ya Mayinja kati yayo yagitwala kati yakomyewo wano mu Uganda twamulabeko ne Bebe Kulu nga balaga nti akomyewo agenda kuyimba mu Tondeka Ekiwaatule ne Bebe Kulu tontiisatiisa tukyanoonyereza akantu ako tontiisatiisa why that phase tontiisatiisa so Mayinja mukulu wa Abtex n'amugoba ye ngani ng'omutegesi w'enkuuka y'omwaka guno naye nsaba mbuuzeemu katono omuntu bw'ategeka afuna obwannannyini ku kyategeka oba baategekera be basalawo kubanza bwe nkuleeta ontegekere nze nsalawo omukolo gwange gulina kutambula gutya nze bwe ndowooza bw'ompa okutegekera omukolo tugambe gwa mbaga anyinza okugamba naye nkugamba nti wano wompadde okutegekera omukolo wagenda kubeerawo sound mungi tetugenda kufuna kirungi so nenkuwa amagezi ago nti atukyuse wano tuveewo tugende tukolere mu location endala nze manjagala ewawoggana nga sound oyo annyumira era mwagala nga sound yakunyumira ate kati nze omutegesi gwembeera nga nze ngenda okuteeka omukolo gwo ngaera neetaaga n'emikolo emirala ngitegeke nyinza okukigaana kati kitegeeza Abtex mu kusalawo n'agoba alina be yatudde nabo baategekera be yateesezza nabo oba ye yagobye ng'omutegesi wansuubira omukolo guba wakati wange nze gwotegekera naawe ategeka era oba onoovaayo mu lujjudde n'oyatuukiriza nti kino na kino tulina okusooka okuba nga twakikkaanyizzaako yatudde ne Buganda sinnamanya no ekintu ekibanga kya Buganda nga yakikwasizza Abtex akitegeke Abtex alina because ayina waatadde sente ze
Achegera so kitegeeza nti alina waalaba waagamba nti kino ekintu kijja kuleeta ssere zange kuzza ssere zange ze ntadde mu kintu kino kitegeeza bw'agamba nti Mayinja asimwagala mu nkuuka ne alien skin yalina ensonga ze ye nga Abtex zaatoogera nti yatuuse n'okugamba nti naawe oba muwagizi wa Mayinja oba alien skin tojja bw'oba olabanga omuyimbi wo takoze eki nga tayimbye nga nawe nga kikuyisizza bubi nnyo naawe totawaana kujja kitegeeza nti alina waalaba nti either Mayinja oba alien skin alina bwe bagenda omuttira ssente ze bwe baba bayimbe muki bwe baba bayimbye mu nkuuka naye olunaku olwaleero sooka osimbe wakati mu kaseera ng'agoba ategeka enkuuka ya Buganda Buganda emanyiddwa nti muzza ŋŋanda tutuuka n'okuleeta abamawanga amalala ne bajja mu Buganda ne tubatuuma Abaganda sewo ye Muganda ggere eggere liba lyamujja gye yava ewaabwe yonna ne limuleeta mu Buganda bw'aba musajja afuuka musajja wa Kabaka bw'aba mukyala aba muzaana wa Kabaka Buganda ekuŋŋaanya tegoba bantu kati ye ng'ategekera Obuganda bwe tumanyi obukuŋŋaanya obutaboola ajja ate amaanyi n'obuyinza ebigamba nti ngobye gundi ne gundi ekibi ekiri ekintu ekyo kikyansumbuwa mu kuba ne Buganda sinawulirayo ddoboozi lyonna livaayo ekibi ekiri mu bintu ebyo byonna ekiri mu bintu ebyo byonna nti Abtex tannavaayo kulaga lwaki mukyegera awulira teyavaayo kulaga nsonga lwaki agobya abantu bano babiri obutayimba era teyalaga nsonga n'agamba nti temujja kuyimba lwa nsonga eno bweti ne bweti ne bweti ku kivulu kya Buganda ensonga eyinza okugobya kutyoboola Namulondo batyobota tomanya gumanyi bingi waayatulira nti kulaba alina okuwa n'ensonga lwaki bingi nga gavumenti bwe yavaayo ne stoppinga Bobi Wine okuyimba ne batawa nsonga lwaki talina kuyimba ku stage n'emu kati na bino balina naye alina ensonga lwaki kati Abtex yafuuse gavumenti naye tagambibwako ssebo anti gavumenti mu bintu byategese okyegera mu bintu byategese ye bwe mbeera nga gwe hosti wa sheeno saamutegere olina olukusa oluŋŋamba nti kino tokyogerako oba kino tukyogerako okyegera ng'era bwe mugenda okukyogerako kamera bwe ntandika okukyogerako kamera maani wajja kujjako kamera oba ogambe nno kikiwakanyiza tetugenda kukola ki kukyogerako kitegeeza Abtex teyatuwadde ensonga lwaki naye alina ensonga ze ng'omuntu zeyesigalizza okyegera nze ng'Omuganda era omuwagizi wa music nze ekyo tekyankoze bulungi nga ggwe ffe Buganda tumanyiddwa nga tukuŋŋaanya toyinawo oyimirira musinguzi n'ogoba Mayinja nga mwenna muli Baganda mu maaso ga Kabaka ati musinguzi mwenna muli Baganda mu maaso ga Kabaka tosobola kugoba munno oli kitaffe ng'omuntu yataddemu ssente ze mutuufu nga Abtex yataddemu ssente z'okukola enkuuka mutuufu olw'ensonga ze zaalina ku bantu baabo babeki ababiri so omuntu yenayina asobola okuvaayo n'anenya Abtex naye esanga Abtex otutula one tugenda munoonyaako tulabe atuwulire waayi naye olwaleero ndabyeko Abtex ng'avudde ku social media ye n'agamba nti Ronald Mayinja amukkiriza okuyimba mu nkuuka naye uliriza ekyo kyokka kiraga nti ekiragiro kyamwokezza uliriza omuliro yaguwulidde amukkiriza okuyimba mu nkuuka naye kasitaaba nga nayimba ennyimba zino wammanga otyo bizeemu muzeeyi akalulu Island Road lulimba kyawo Africa n'oluyimba olulala ndowooza ezo zonna bwe zityo kasitaaba nga zaanaayimba kati wembuuliza bwe yali aziyiyo ziyimba yamala mulagira yalagira ye nga anti kati ye awuliranga ze ennyimba ezisaana okuyimbira mu nkuuka by then kati mu kumugaana yabadde amanyi agenda kuyimba ki ayinza okujja n'ayimba endala yabadde alabyeko ku playlist n'ayimba n'oluyimba lwe baayimba bonna tubonga ayimba oyinza okujja n'ayimba tubonga naawe n'otabula kwaya n'otabula obuugi mu bbaala kati bw'abanga akyusizzaamu awandibadde oli nassaawo beene ffe tuba tufaayo tukoona bukonyi tubonga ne beene tubonga ne beene 224 ekifaananyi kati oluyimba olwo olulaba ne bw'oyimbira n'olukola n'oddayo mu studio n'oyimba ng'oyimbiramu
n'oteekawo Mukama Katonda tubonga naawe terukola terusobola kukola eyo nno nayo yali hiiti yali hiiti olaba ne ssaawa eno tukyajogera ate olwamulwana lwe luliwa olwamulwana baluyitanga Besigye Nayingia nalwo yali hiiti naye kale nalwo tulujjukidde kale mu nsonga zonna Abtex mutuufu mu bintu bye kuba yategese yendowoozayo nze kusinza ku ndowooza yange okusinza ku ndowooza yange nti Abtex mutuufu okuvaayo n'alaga nti alina abantu bano bwe tebasobola kuyimba mu nkuuka yange oba mu kivulu kyange kyentegese so omuntu yenenanenya Abtex amutuukira ambuulira ensonga lwaki akoze eki lwaki yabagobye ate n'amala n'abayita awo naye era nze tetujja kukkiriziganya nnyo n'Abtex ku nsonga eyo olw'ensonga ey'okubiri nze ndowooza adde alina ennamba zaabwe ez'amasimu Abtex sisuubira nti asobola okubira Mayinja essimu oba okunoonya Mayinja n'amubula mu Uganda wano lwaki yabadde alina kwasanguza bw'aba yabadde alina ensonga ze nga yamaze ebbanga mu kutegeka abayimbi lwaki teyabatuukiridde ng'abantu anti mwe abawagizi muyinza okujja ne mutubanja Alien Skin lwaki teyayimbye babanjako kabubanja oba Mayinja kati yabadde alina okuvaayo n'abalaga mu lujjudde nti Alien Skin ne Mayinja tebalina kuyimba wano kyagala buli muyimbi ali mu Uganda agenda kuba ku nkuuka tetumanyi naye muyinza okujja ne mu mabanja bebadde balina hit by then ebyo byanfuna byakavuyo tugende ndowooza ku story endala mulimu ba crisis entrepreneur wane Uganda naye kyonna kyekiri Abtex oli mutegesi bali basigala bayimbi mukwatagane oli Muganda nabo Baganda enkuuka ya Buganda ffenna mu maaso g'abe ne tuli baana oli kitaffe muzaŋŋanda tasosola mu bantu tawalana mu ggwanga tasonga lugalo eyo tuveeyo talina baana na byana tugende ku story endala gituleetere tugende maaso tulabe story ya principal n'omwana ne mutabani we ya graduatinze Irale Sharif Irale Sharif y'omu ku ba graduatinze muge nafunye Irale yali mukuumi ku gate ya Bobi Wine okuva mu kampuni gye saategedde mannya kati kampuni nga bonobeera n'okolera omuntu kale azo kampuni zireeta omuntu n'amalawo emyezi ebiri ne zimukyusa ne zimutwala ewalala n'amala omwezi ne bamukyusa ne bamutwala ewalala kati bajja okugjawo Sharif Bobi Wine nga ye alina kyamwesizeemu oba kyalina kyamulabyemu n'abagamba no ono mugaanidde temukola ki temina gye mumutwala era mu kyo ne bakkiriziganya kampuni n'emuta nemulekera Bobi Wine n'abanga yamuvunaanyizibwako ne ssente nga takyaziwa mu kampuni ng'aziwaani aliwa Sharifu butereevu kati Sharifu olw'okuba nti yatuuka okubeera nga mukozi yavudde ku geeti n'atandika n'omuwa emirimu gy'awako emirala agenda mu nnimiro n'alabirira ennimiro za Bobi Wine n'abeera ki n'amulabamu omuntu omutuufu n'amugamba wakoma mu kiraasi ki nti nakoma mu kibiina bwe kiti bw'oddayo n'osoma ki osobola n'amugamba nsobola era n'addayo n'akola ki nga Bobi yasasulira omukuumi oyo yakomera sasulira Irale tugende mpola ng'ebisale bigenda ku ssomero musaala Bobi Wine yandiwadde omukuumi oba ng'akwata mu ng'omusaala agumuwa nga ye omusaala agumuwa ne tuition n'amusasulayo ate nga kyanjawulo kati mu kyo omwana n'ataswaza Bobi era naye n'asoma n'afuna diploma is it public administration? Yes. Nafuna diploma mu public administration. Era mu kuwebaza yagambye nti nze nebaza nnyo Bobi Wine because nina bye muyigiddeko bingi. Ate n'ekira ne mwebaza okubeera nga yanzizayo ku ssomero n'ensoma ku ssente ze. Nannyongerako. Bakozesa batono nnyo. Oyinza n'okubeera ku oba tugambe nga ku station w'okolera n'olaga nti oyagala kuddayo kusoma n'obasaba nti buno obudde bw'okuwansi mu bumpenga ngende nsome oba obwekawunga essaawa bwe ziti mugende nsome ne bagaana ne abakozesa batono nnyo so principal tetujja mwebaza lwakuba nti ki naye tujja mwebaza ng'omukozesa ate yafuuse omuzadde oyo aba asusse ku bw'omukozesa aba muzaddewo omuntu akutolera nti bw'owulira statement ya Irale n'akulaga nti Bobi yansikiriza okudda ku ssomero
nenzirayo teyakoma ku ekyo nansasulira tuition oyo kubeera nga nsobola okusoma kiraba okyagera so bakozesa batono nnyo wano mu Uganda asobola okuba nga akwata omusaala gwe n'agukuwa ate era n'akusasulira n'akasente okusoma nga bwakusasula ate bwasasula n'ebisale olaba budde bwokka n'oba nga sente gwogendo zeesasulira bufuuka ekizibu obudde bwagenda okugamba nti kangende enkole nabwo ayinza obutuka okubukumma oyugambye ehirale neera nehirale katumwebaze kuba ebiseera ebisinga tuyinza okutenda bakama baffe obuzibu naye nga naffe tetusoboka omwana oyo okutuuka okusikiriza Bobby amuzzeeyo ku ssomero naye neyigenyi tugenda kumwebaza yeebale kubeera mukozi mulungi n'abeera mwana muwulize kuba olaba omuzadde waka akumma fees twabale twamuyise ehirale ye Higenyi Sharifu so Higenyi kituufu naye ateekwa okuba nga abadde aweerereka kituufu naye era abakozi bangi nga bakola mu wantu bakola nga buli kintu akikola nga mukozi mulungi neka promotion akatono nnyo kamuwa nga kiba kizibu nnyo naye nga waliyo era n'abakozi nga akola lwakuba ayagalawo omusaala gwe anti emirimu gyatuuka ensangi zino nti abakozesa nabo baafuuka nsolo nze ndowooza empita yekuwa empitaba enkula y'omutwe yekuwa ensanirira bw'oba obadde okwata bulungi mukamaawo oli mugonvu oli mukakamu naye abeera muntu era asobola okulaba nti omwana ono olowooza Sharifu yekka gw'abadde akozesa buli mukozi we yamuzizzaayo omwana oyo ateekwa okuba nga alimu ekyenjawulo Sharifu tujja kwebaza webale kweyisa bulungi ne bakozi banno bakulabireko ddala tuleme kutunulira nnyo principal yekka naye n'omukozi abadde aweererekeka kuba talina mukozi omu ekyo kituufu nze bwe ndowooza osanga n'abalala basoma ono yasoose okutikkirwa tugenda kulabayokko abalala abakozi ba Bobby Wine abavaayo nga nabo batikkiddwa osanga era yaba abasikiriza kuba yakulembedde neeyisaaye neeyigiriza banne nga n'abalala gye bali nga abakwatiddeko kuba bwe twagenda era waliwo n'emabegakaawo muto waabwe Dax Vibes yavaayo n'agamba nze maama wange namulabako katono era nkuze na Bobby Wine yampeera n'okumpeerera kitegeeza alinamu ako kakalakita bwataata kubanga tubedde ne bakulu baffe bangi ng'ate alina ssente ne nga tasobola kubanga wadde akuweerayo wadde ka school fees akatono so kitegeeza nti bwe tuba nga tulina kati abantu ab'okulabirako babiri that is Dax Vibes ne Higenyi kati mu mbeera eno gye twogerako katwebaza abantu bombi babiri eyaweeredde neyaweeredde yabadde aweererekeka naye era neyaweeredde netwebaza n'akadde kebaamuwanga omanyi okuva ku geeti awo si kyangu ovaawo eddakiika emu mukamawo ne bamubba obutungu okuva ku geeti awo ogende osome ng'ate tagenda kugenda nga atya bannange n'abeerayo ate ng'amuwadde full authority genda osome freedom eyo etaayiza awantu ewa mukamawo n'obanga ali ewaka so si kyangu nendoza twagalayo okulabako ku bantu abalala by the way ayinza okubaayo nti ayinza okuba nga Bobby gwe tulabye mu mawulire because is public figures naye ng'eriyo n'abalala abakozesa abalungi nga nabo basomesa abantu be bakozesa ne bwe kutabeere kusomesa kwokka pase naye n'ebintu ebirala ebyandikoleddwa omuntu wo oba mukadde oba wa luganda lwo mukama wo bw'abikukolera kiba kirungi kiba kyakulabirako kirungi lwaki tubasiibula olwaleero tubasiibule kale tutambudde bwetyo olunaku olwaleero tutandika butandisi naye nga mujja kutwagala stories zaffe mujja zaagala twagala okubannyonnyola ebyo ddala ebituufu ebiri mu entertainment industry mu mawulire agali agaguddewo mu ggwanga lyonna ne bwetaba entertainment yokka kubanga amawulire gaba wano nawali bw'otasobodde kunnyonnyoka tugende mu maaso n'ogakunnyonnyola tutambulirawo mpolampola mu kumanya n'okunyumirwa ate era n'okutegeera mbadde Namirimo Mary Ranks Media nze mbasiibudde bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero atakumira mpeera bankuumire tusinkane olundi